Kitalo bizonto byawukanye mu bukambwe zizina ensonga wuno Kadaama eyeepikira Pastor Bujengo alayidde omubba ku Susan Makula tosseetuka. Nkwaniriza mukwano gwange gye baliko gyonna gy'otuusako engalo nkusaasirako gwayita mu bizibu eby'enjawulo nkukyagulizaako gwatuuse ku buwanguzi gwakuziza amazaalibwa olwaleero happy birthday mukwano gwange so nga ate gwe wenna ali eyo nga mutuufu wafiiriddwako omuntu wo nsaba emyoyo gy'abagenzi Katonda agiwummuze mirembe agiramuze ekisa bw'atyo agumye emitima abako ab'enganda ssaakaati munange n'ab'emikwano amanyenzi omumbejja Aisha Nassolo wano ofunira updates zonna ey'amawulire agagenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda amawulire agagenda mu maaso ku bankuba kyeyo ate ng'ennaku ezimu of course tubeera wano nga tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezitali zimu oba endala kale nno n'olwekyo nina genziza tokuyisizawo essaawa eno wabula nga tosseetuka kubanga ate ngenda kukomawo ate n'amala mangi nnyo nnyini ddala wabula nga sinnagenda mu maaso kansooke njagalize mukyala Bindeeba omu bw'ati omukyala oyo Rape oba bangi gwe bayita Precious Remy akola wali ate ku Spark TV program live wire amazaalibwa amalungi ate bambi agessanyu tumwagaliza buwanguzi tumwagaliza buwangazi mukyala mukozi she's so hard working, she's so beautiful kwegamba byonna biri kuye yadde ng'ate abasinga obungi bamwogerera naye nga ffe bambi tumwagaliza amazaalibwa amalungi agessanyu tumwagaliza buwanguzi ssaako ate n'emikisa mu buli kimu kyatuusako bambi engalo so nga ate bambi bizonto byawukanye era bambi bavuddeyo ate wali yanga zonto ssaako ate ne jjajja zonto nga babakolako interview bwe batyo bambi nga boogera ezimu ku nsonga lwaki ate munange babafubutudde yanga zonto ne jjajja zonto be bafubutudde ye jjajja zonto agamba nti bamugobye lwa bukulu naye nga ensonga eri general bonna yabagobeza bagamba nti luyimba lwa mayiro nti bagendawo ne bafulumya oluyimba lwa mayiro nga bawolereza ti ettaka bannaye temulitwala ettaka lirigasa bonna ettaka bingi nnyo bingi ddala bambi bye bayogedde bavuddeyo ate wali ku mukutu gwa Farouk ogwa Gossip Live ya bwe batyo bambi nga babakolako interview bwe batyo nga bannyonnyola bambi biki ebyagenze maaso ne bannyonnyola kugamba ne baleeta ebyama byonna ne babyabya gwe wenna eyandyetaaze okubeera ng'ate olaba story yaabwe mu bujjuvu osobola ogenda ate ku mukutu ogwo n'osobola okubeera ng'ate byonna bambi obyekkaanya bulungi naye nga ffe bambi abantu baneno babadde batunyumira babadde batumalako stress babadde kwegamba balina ensonga ze bayisaawo awo mu magezi omanyi waliwo omuntu ayogera ekintu ng'asaga naye nga akonye point so bambi be bano babizonto so bambi ffe baawukana mu butuufu abamu ku ffe tekyatusanyusiza n'akamu n'akeddagala era ffe bambi tusaba kimu senga bambi baba basobola okubeera ng'ate bambi baddayo jjukira si bwe guno omulundi ogusoose nga bajjamu nabe yasooka ate munange byali bikwata ate kuno Dr. Tiamale abamu gwe bayita Toby ye bw'atyo ne bakola ki ne bamufumula mu babizonto era bw'atyo naye n'akola ki n'agenda n'atandika ebyo wabula wano recently ate twalaba ng'avuddeyo ne yeetonda wabula munange ate tubadde tukyali awo ng'ate munange era still bazzeemu ate ne bawukana omulundi gwokwe abamu bagamba birayika byanfuna bye bibaawula naye nga bo okusinziira ku yanga zonto sakate ne jjajja zonto bo bagambye nti ye jjajja zonto agamba nti ye munange bukulu nti era bamulangira ne mu vidiyo ze bakola nti emyaka kugamba gimususseeko envi zonna zimubunye so nga ate ensonga eri general bagamba nti ensonga endala yakubeera mbu bafulumiza ate oluyimba lwa mayiro so munange bye byate bigenda mu maaso mu babizonto eruuyi eyo so nga ate ngenda kuba nkulekirako akatambi kano munange owulire Kadaama ono bw'atyo eyeepikira Pastor Bujengo era ye yalayidde n'agamba nze olukomawo we bati gwe Susan Makula oyo ngenda kuba mu kujja kayogedde no bambi bingi nnyo bingi ddala era nga waweredde n'amagezi Teddy Naluswa ono eyali mukyala wa Bujengo n'amugamba munange ekkiriza omusajja we bati bakoze eki bamututerekerawo okubeera ng'atooka abalekerawo okwesiba ku musajja bingi nnyo bingi ddala byayogedde wabula nga nange mbutuufu ekituufu kyogerwako naye nga amazima go gali nti nange kennyini mpa omukyala ono Teddy Naluswa Bujengo mbutuufu yes Katonda ye amanyi nti nno Pastor Bujengo ne Teddy Naluswa bakyali bafumbo naye tulina okuyiga okulaba ebintu mu reality tulina okuyiga kwegamba okukkiriza amazima omanyi nagamba nti eno kyano sikoma kuwa buwi mawulire wabula n'ensonga ezimu ze tuba twetaaga okubeera nga twebuulirirako nga ffe kuba essaawa eno ayinza okuba Teddy Naluswa Bujengo yakirimu naye ate enkya mukwano gwange nga mpuliriza nga ye gwa kirimu oba nze so ebintu nga bino tuba tulina naffe bikuba mu ttooki ne tugamba nti senga kibadde kituuse ku ggwe oba nze tuyinza kubeera nga tukihandolinga tutya
wokeranga ku makya n'olaba bbaawo nga atutte step endala y'okubeera nga afunye mujjawo gwe n'akusuulawo ne batekenga ne step y'okubeera nga agenze banjudde oba bakubye n'embaga oba biki n'abaana bo n'abasuulawo n'abakulekera kkiriza okite kubanga gy'okoma okubeera nga omwesibako biki oyaba bamututte dda oba tolina kyokyazza munnange oba tolina kyokyazza ge mazima senga abakukuta bukukusinga akukuta like tagala kulaga nti oba alina omukazi omulala naye ng'akukutte yebbali oyo aba akubazeemu ku magezi kwegamba aba akulekeddemu eyo respect naye akedde ku makya atambudde agenze ayimiridde mu lujjudde lw'abantu akulangidde byonna byogedde byandibadde ebyammwe ababiri byonna bijjeeyo obuzina bwo bwonna abwandise takomye okwatambudde akuviridde akulagidde ddala nti afunye n'omukyalo omulala era n'amutambuza buli wamu ne bamutegeera takomye okwagenza akyadde n'abaana babakusuulidde omwana we agenza akoze ne graduation bambi taate yandibadde abeerawo nga tata w'omwana still talabiseeko oyo omusajja oba okyamwagaza ki banange tulina okuyiga okukkiriza amazima omanyi bangi nnyo baddeeyo ne bawagira Teddy Naluswa ffenna tumuwagira era kino omukazi yenna yenna kimuluma okulaba nga bambi mukazi munne ayitamu eyo embeera Teddy Naluswa bujengo gy'ayitamu naye ate ekyamazima ebiseera ebimu tulina okuyiga okugamba abantu amazima ne tuva mu kuloota ne tuva mu kwegumya twetaaga abantu okuvayo bagamba omukyalo ono Teddy Naluswa bujjo kwegamba bamuwe ku counseling kyekyamazima akkirize weba divorce akkirize ekyakite atandike obulamu bwe obupya omuwala ono yayogedde ebintu bingi naye nze nange ndaba nga mutuufu message yabadde ayisawo yabadde ntuufu ago ge mazima lwakuba nti abantu abamu tebaagala kuwulira mazima naye ng'ate amazima ffe tujjanga googera oli akukyaye bukyayi naye nga oyogedde mazima era nga naye waba yeefumiitirizaamu asobola otegeera amazima ago ekituufu kiri nti Bugingo ya movinga on n'afuna omukazi omulala so Teddy Naluswa Bugingo alina kukkiriza weba divorce n'abyesonyiwa Katonda naye alaba kati ate munaye bagenda sigalawo ng'empeta yeebajojo byatayagala kukola divorce tayagala kukola kino nga omusajja bamutwala dda omusajja yamuviira dda era alina oli mukyala mulala gwabeera naye era yatuukiriza ensonga zonna ez'obufumbo kati gwe newogaana okukola divorce omusajja nga ye yasalawo aba tajja kudda oba mutegeera ebintu bannaye byengezaako batumuzaamu so mwena abadde balinamu endowooza tokola divorce banaye waliwo wootuuka ng'olina okukkiriza ogambe kino kankite ebyo byawoza nti no tugenda mu ggulu sigenda kukola divorce yes eggulu gyeyina Katonda naye alaba ono omukyala akyali mukyala mulungi akyasobola ofuna oba oliawo omwami omulala olaba n'abaataano nabo babawasa naye ate olwo omukyala akyalabika bulungi so nze nange mu butuufu nze omu ku bamusaba yeesonyiwe Pastor Bugingo akole divorce bali abeesonyiwe omusajja waaba yakola ensobi obanga biki alidde oluvannyuma ne yeetonda naye nga for now akkirize yeesonyiwe omusajja taddako ebyo nti ate tuli bampeta ebyo byonna munnaye bibaawo naye ate biggwawo tuyige okukkiriza amazima mikwano gyange so naawe wenampuliriza ekintu ekyo ekikiranga ku makya nekikutuukako kkiriza amazima totondawo mbeera tewestressinga okuba kuyita kwesiba ku muntu ge mazima so mikwano gyange kambalekireko video ya Kadamu ono ate ye yeepikira Pastor Bugingo era yagamba nze wenkomerawo gwe Susan Makula Pastor Bugingo ajja kuba ate takyakulabawo nenga goodbye for now tose tukankomamu n'amawira mala mangi nnyo mangi ddala kwekanye video eno obeeko kyoyogerako ate ku nsonga eno nkusaba subscribing oba tonaba kusaba liking video eno oba ojagadde sharing oba ojagadde goodbye for now tose tuka Teddy Bugingo tuswaziza nnyo naawe olimba bannange otuswaziza nnyo okaabye nnyo kyogamba mwewamu we mufiirwa musula ku malaalo buli afa gw'olina kubeera ku malaalo n'obeera okonookaaba tolina kuvaako omusajja yakukyawa dda gwe muli singa otuula n'okitegeera n'okikkiriza nti omusajja yakukyawa n'otambuza obulamu bwo mu maaso n'otabeera ku bantu kusunga olaba nsi ow'emyaka gino wenkirabidde olwo abazeeyi abakusinga mukazi munnange nedda okyali mukazi omulungi anyirira weewe emirembe onyirire weekoleko weddaabiriza omutima ogunyige gye bali abasajja abasobola okukutwala abasajja abalabika obulungi abanaategeera ekitiibwa ky'ogwe ng'omukyala okyasobola okugyamu embaga endala nga ssatu okyasobola n'okufuna embuto n'ozaala
abaana n'ozaalira omusajja naye gwe oli ku bugingo okaaba atakulinako. Omusajja yavaayo n'ategenza ensi yonna nga woobadira omwaka mulamba, nga we wali walwala ekikulukuto, nga wakugumidde akubeereddewo. Amakulu gali nti kukubeerawo okwo ng'okulukuta ng'obada sitayiro eyo, okubeerawo kwe n'atagenda yali akusasula. Omusajja bannange mwesonyiwe. Mukazi munnange onookaaba mpakadde, tookaaba eno ne gakugwa mu biwanga. Gwani yagamba nti abantu bakyalya nalima. Mutulimira ne mukalaakalana ne mulima ne mukoowaffe ne tujja ne tutuula ne tulya buli, ne muyonja abasajja ne mubafumbira ne mubanaaza, ffe abatalina kye tukola ne basigala nga bayita mannya gaffe ffe be bawaana. Ekyo nakyo kimanye. Kaakati nno awo wentegeereza Madamu Makula Susan, tolina gy'olaze munnange. Kufa abaana b'e Saudi abakomawo, tokimanyi nti ffe bakadaama tukomawo ate tunyirira bitya? Tukomawo tusooke tubatagaze. Nze ate nno nsookereyo ku kyaki yammwe funa mmisa, nsooke muyiteko nga ntiribira nti mujje nzije okumuwa obusente obwo bwe musolooza mugiteko, agambe ekyana ky'omusajja kino nga kyabala. Olaba gwe we yakwagalira ng'okyalabika ng'ekiziina, ng'okyayambala biziina ng'ate oli mukozi we. Olunze abadde mu kiyumba ky'omuwalabu, amatwanganyudde ne gantuuka, ekikoko nkiridde, nze nansagala busagazi, mmeze ebiseera mu bulago, ave ku nze abeere ng'akyatunula ku ggwe. Tukomawo tugenda babaagalira abasajja bammwe mu bitiibwa. So kati muganda wange, Panawo, congratulations, webale kutuuka ku buwanguzi. Ne nange kibale nzaddako. Mukyala Bugingo, Shila Adita Bugingo. Shila Adita Bugingo nga nange ndi awo mu kidala ntaddeko empeta ya Bugingo. Ekyo kye tutegeeza abantu tebakyalya nalima. Gwe kati mutuyonjeze mugololere, weeyiseyise tunzija. Abaana b'e Saudi bajja tunyirira bitya nno? Bakadaama tunyirira ate ffe tutegeera omusajja kyeki. Kati oyo Bugingo alaba nti yatuuka naye nzeke naamukwatako. Empembejja gye mbadde empembejje no baba ate we n'agiteeka ku ye tajja kuddira. Naye nga otherwise Madamu Teddy munnange weekume oswala, va ku musajja. Ebyo sijja muwa divorce, akyali bba wange. Omusajja togenda mukaka kwebakako, omusajja togenda mukaka kubeerawo, tagenda kubeerawo. Omusajja yagenda, ekyo kikkirize mukazi munnange, go on with life. Omusajja we yatuukira okulekawo n'agenda n'afuna omukazi omulala, bingi bye wali omiisinga, wali tokyamukolera, ontegeera, wali takyasobola kuteeka mu bantu ne bakulaba. Yafuna ekyana ekito ekinyirira n'akiteekako polish, n'akijjako enzo yonna n'akikuutako evvu, n'akiteeka mu sitayiro gy'ayagala. Yeye mukuba si yammwe sitayiro zammwe ez'okusigala nga mwambala ebitengi buli ddakiika. Ayagalayo omuwala amulaga ku kisambi ekinyirira, omuwala okitegeera. So si mmwe bankulubuse. Kati awo era we mbagambira iffe abatannaba kuzaalako bakadaama ate tujja. Kati ng'ajja kuba takyayagala abo ba Susan abajjayo amabeere agakulubuka, abajjayo embuto eziriko bimugaba, ebisambi byonna bikaddiye, n'abajja tukesa nga takyabagala. So muganda wange, kaaba mpola, noonya omusajja owuwo, teyali buwo, oyo Aji Bugingo waffe. Onombuulira.